Okusinziira ku bakulembeze mu disitulikiti y'e Tororo, buli mwezi ente ziri wakati w'ekyenda ku 10 zibbibwa. Kati poliisi eriko emmotoka gyegwikiriza ng'etisse ente zisaliddwa 6 nga zabbiddwa ku kyalo Katalamasi mu ggombolola ye Osia. Moses Mugwe, omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Bukedi, agamba nti mu kuyimiriza emmotoka eno abagibaddemu bonna badduse. Abagibaddemu basobodde okudduka naye tusobodde emmoloko okugikwata era nga bwe tugeera kaakano tusobodde okugijjayo n'ennyama y'ente nga kaakano eri ku CPS y'e Tororo. Kyokka basobodde okukwatako omu abadde yeekwese mu nkambi y'amagye. Era ategerekise nga mwami Okwale Geoffrey atemeza mu myaka 44 era bwe tutyo tutandisikiddewo mbagirawo okumunoonya era abatuuze ne batuyamba okulaba nga tumuzuula nga yekukumye mu kaditaaki k'amagye era nga officers b'amagye babadde bamukwese. John Ekeya, ssentebe wa disitulikiti y'e Tororo, agamba nti obubbi bw'ebisolo bususse nnyo mu kitundu kyabwe. Actually, it is a very big problem because we gave people money for PDM and most of them bought cows, goats for income generating activity to try to create wealth. But these cows are stolen. Every night you get people in Tororo crying that the cows have been stolen. Kyokka ananyeza amagye okukkiriza agambibwa okuba omubbi okubeekwekamu nga kati baagala basitukiremu nabo okulwanyisa obubbi buno. Force the army which is here in Tororo, the leadership of the army should look at the army officers they have deployed, because this man we have arrested was under protection of the army in a detach. The boy whom the sniffer dog tracked joined the search group. The moment he learned that the sniffer dog had been gone for, he disappeared. Left the gumboot he had put on in his house. The dog came and sniffed him up to his house, picked the gumboot. Kumbe he was taking cover in the army detach of Mile 6, whom we think they must be providing security for these thieves. Emmotoka kika kya Nadia namba UAR 994 ababbi gye babadde bakozesa ekyakumirwa ku poliisi e Tororo ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso.